Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ne balance atusho milioni 2 n'ekitundu kati milioni 4 n'ekitundu mchara Jenati na muri asibande tabanja baka nawe wakuchimcharo mkazo masomo wa wako mchifuba twali haramu kati sasa desende la gavari for money kati omukolo oba okwanjula kwa Rama kwagendedde ddala bulungi. Bebe Cool twamulabyeyo, Winnie Wamami twamulabyeyo, VJ Junior twamulabyeyo. By the way, yasitudde abantu bangi abanene, Lil Pazzo, abantu abanene bangi Rama bye yasobodde okubeera nga asitula ku mukolo gwe ogw'okwanjula. Amamizu Zuwena naye nno tata yagenda ku mikolo naye Rama alina engeri gye yasituddemu abantu naye abantu bulijjo abanyooma Rama alina emikwano ate egitegeera. Gw'ositulira Bebe Cool n'ajja nga tazze kuyimbirako ku mukolo wabula n'ajja n'atuula bulungi nnyo bw'ati kwanjula. Rama olina amaanyi neera abakuzalawa VJ Junior n'ajja n'atuula nga bazze kutuula. Lil Pazzo bonna ne bajja nga bazze tuula kubeerawo ku mukolo. Baminisita ne bajja nga bazze tuula kubeerawo ku mukolo. Rama oli w'amaanyi. Zezino ku highlights ezabaddewo ku kwanjula kwa Rama. Kankusawo subscribing on ngende notification bell tujja kuba nga missing updates na danga zino. Still on SMX Media kujukiza banafu abalegi shots bajja kwasiganyiza video yo bulungi nnyo nnyo. Akubira ku namba y'essimu ebisigadde obibalekere.